Eno message yiyo gwe omwana ow'obuwala oba sister wange oba muganda wange ali eyo. Simanyi omulembe guno ogwa .com bingi ebigenda otuyita mu ngalo, bingi ebigenda otulema ate tuwunzike nga tukaaba maziga. Yes, olina endabirwamu, olina essimu ey'ebbeeyi era gy'okozesa okuteekayo ebifaananyi ebiriko filter, n'ogenda mu studio ne bakuba ebifaananyi ne babyozaako n'oweereza. Era kwe kusinziira abasajja ne bakukwana nga bangi. Naye waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti kwana mingi, ako mujjako emalirayo mu komenti. Bintu bya laavu simanyi na kumanya. Waliwo omuntu nga yewe omuyita malaaya anyiiga, okitegeera. Naye nga essimu emu n'obeeramu n'abasajja kumpi 10 nga bonna bakwagala. Bannange oli mashiini, oli yingini, oli ndogoyi, oli ki? Ate mwayize leero akagambo ke mweyogeza. Those are just my friends. Those are just my friends. Mmwe. Omusajja yenna nga takuzira. Kale kambabuuze ekibuuzo. Abo bonna mikwano gyo nga bw'ogambye, naye enkomerero yonna love eyo, friendship eyo gye mulimu egenda kukoma ludda wa? Bane mbabuulira, buli mukazi olwagamba ngambu abasajja baalina mikwano gye, nkubuulira nze njogera out of experience, aba agenda bava line ku line, abantu abo bonna baba bamwebakako. Okitegedde? Mwayiza akantu ako, kantu kaluma. Omuntu n'akwagala ekyewuunyisa ng'abeerawo mu time omwetaagidde, ebizibu abimala, ensonga z'omu buliri ezo zo sizoogera nako. Naye sibagambye nti mungezese, manyi mupakuka mwanguya, mmwe bane mukendeeze, abamu mutulumya emitima. Mado wuuyo abadde mu maziga naye kirungi yayingizaawo gaali empya. Mungoje mimi mtaona. Si ndio mnapatia mimi machozi, mimi nalia machozi. Mimi muga ya faizo mchazine, mtu anachezanga picha mwana